bwe kituuka ku musingi ogw'ekkanisa ya Kristo. Mukama yeebasibwe. Singa olunaku luno terwaliwo mu byafaayo, naffe ng'ekkanisa tetwandibaddewo. Mukama yeebasibwe. Tugenda kuyiga ku kigambo ekyo ekiyitibwa significance about Jesus' birth. Tulina ebintu eby'enkiso eby'enjawulo bye tukisanga mu kusaalibwa okwa Mukama waffe Yesu. Abamu nga tubimanyi ate abamu nga tetulina okumanya ku byo. Amiina. Tugenda mu kitabo kya Isaiah essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omukaaga. Isaiah chapter 9 verse 6. Katusabe. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwesigwa, njagala kwebasa kulwa entonto ya leero, kulwa ekigambo ky'otutumidde era nga tugenda kuyiga. Tusabye omwoyo ow'okubikkulirwa atuyambe tutegeere ekigambo ky'Omukama, ate ekigambo kyo kikole evumba eddungi mu bulamu bwaffe, tusobole okutuuka ku kigera ky'otwagaza okutuukako mu linnya era Mukama waffe Yesu. Amen. Isaiah chapter 9 verse 6. Tetugenda kulwawo nnyo, tugenda tukozesa eddakiika ntono nnyo kubanga amanyi nti lunaku lukulu. Abasinga tuli wano tumaze okuteekateeka ebyokulya byaffe bitulinze. Amiina. Sigenda twala budde bungi nnyo. Sebo otuuseeyo. Isaya 9:6. Kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe, n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, n'erinnya lye liyitibwa nti wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Olw'omusanvu. Okufuga kwe n'emirembe tebirikoma kweyongeranga ku ntebe ya Dawudi ne ku bwakabaka bwe, okubunyweza n'okubuwanirira n'okubuwanirira n'omusango n'obutuukirivu okuva leero n'emirembe n'emirembe. Obunyiikivu bwa Mukama ow'eggye bulituukiriza ekyo. Amiina. Olunaku lwa leero mikwano gyange lunaku lukulu nnyo lwoteetaaga okubeera nga tumanyi makulu gaalwo. Mukama yeebasibwe. Olunaku luno olwa leero abasinga tuluyita Christmas. Amiina. Ngaffe abakkiriza Kristo tuteekeddwa kubeera nga tutegedde ebyenkiso oba omugaso oba amakulu ag'olunaku luno. Mukama yeebasibwe. Antichrist oba omwoyo gwa Antichrist guli mu kuvuba okulaba nti gujjawo olunaku luno. Kati edda tulina ebintu bye twakolanga abamu tubimanyi nga tukyali baana bato, bwe twatuukanga ku lunaku bwe luto olwa Christmas nga tebakugulidde olugoye lwa Christmas, oyinza okusiba mu nnyumba ng'okaaba. Mukama yeebasibwe. Guno omwoyo gwa Antichrist ekimu kwe guli mu kugezaako okulwanyisa lwe lunaku luno olw'okusaalibwa kwa Mukama waffe Yesu. Era kati saawa zino abasinga tuyinza okubeera nga tukiraba, abamu nga tukimanyi nti ekigambo Christ kitandize kuvaawo, bateekawo X. Mukama yeebasibwe. Bateekawo X mass. Kati ogenda kusanga omulokolwa kubanga tamanyi makulu ga Christmas, naye bw'awandiika Christmas kati awali Christ ng'ajjawo ng'ateekawo X. Mukama yeebasibwe. Kati ekigambo X kitegeeza tekiriiwo. Amiina. Era ky'oba olaba abamu oyinza okubeerako nti walinako girlfriend naye kati takyali girlfriend wo, bw'oba omwogerako omuyita X. Mukama yeebasibwe. Kati n'ekkanisa olwaleero tulemereddwa okutegeera amakulu ga Christmas ne tutandika naffe ate okugoberera guno omwoyo gwa Antichrist nga tugamba ati omulembe gwa .com. Mukama yeebasibwe. Naye nga tetumanyi nti ye Setaani teyeebase. Ebimu byali mu kulwanyisa, ali mu kulwanyisa empagi ez'obulokozi.
kubanga bw'anaamala okumenya sino empagi ekkanisa ya Kristo seyimiriddeko kitegese nti ekkanisa egenda kubeera ng'esanyiziddwawo. Mukama yeebasibwe. So bayibuli egambe nti kubanga omwana atusaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe, n'okuvuga kunaabanga ku kibegaabega kye, n'erinnya lye liriyitibwa nti wa kitalo, atassa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitafa ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Mukama yeebasibwe. Ebimu ku bikulu ebiri mu lunaku luno lwe tujja gussa nti tujja gussa amasaalibwa ga Mukama waffe Yesu, basebo ne banyabo kinjagala okutegeeza olwaleero nti olwaleero si lwe lunaku olukulu olwa Mukama waffe Yesu lwe yakola ki? Lwe yasaalibwamu. Naye okusinziira n'ebyawandiikibwa, bayibuli egamba nti Yesu yakola ki? Yasaalibwa. Mukama omulungi yeebasibwe. Yesu yasaalibwa. Kati olunaku si kyekikulu. Mukama yeebasibwe. Era Yesu n'ateekeddwa okubeera nga buli lunaku asaalibwa mu ggwe, ng'asaalibwa mu bulamu bwo, ng'omusaba ng'omugamba nsaba olwaleero osaalibweko mu mirimu gyange, nsaba osaalibweko mu maka ge, mu famire y'ewaffe. Abamu famire ze tuvaamu nfuwefuufulufu nga teseegombesa, nga weetaaga Yesu asaalibweyo wabeereyo obulokozi. Mukama omulungi yeebasibwe. Kati luno olunaku tweteekeddwa okubeera nga tutegedde amakulu gaalwo, tuleme okulujjagusa ng'abalala bwe balujjagusa eri mu nsi. Mukama omulungi yeebasibwe. Era abamu naffe bwetutyo bwe twalujjaguzanga, basebo ne banyabo njagala kutegeesa nti ne bw'obeera nti olwaleero tolina kyakulya, osobola kuvuna enkya sente n'olangira olunaku lw'enkya nti lwe Krisimaasi. Mukama yeebasibwe. Ne bw'ebeera Sande gwe n'ogituuma Krisimaasi n'olutwala abaana bo awutu. Kati togamba munnaye 25 nga lwaleero nga sirina kyakulya n'otandika n'okuula. Mukama yeebasibwe. N'otandika okwogesa ekirimi naye ng'onoonya ki? Ka Krisimaasi. Basebo ne banyaba ekimu ku byenkiso ku lunaku luno olwa Krisimaasi, oba ekimu ku byenkiso mu kusaaliwo kwa Mukama waffe Yesu, yajja kutuleetera emirembe. Kati oteekeddwa okubeera ng'olina emirembe, nga tewali kikuggyako emirembe gya Kristo, nga teri kikuggyako essanyu lya Kristo, kazibeere sente. Mukama omulungi yeebasibwe. Naye abantu bangi basebwe ne banyaba abamu baanobye ati tewali kagato ka Krisimaasi. Mukama omulungi yeebasibwe. Ati tewali ngoye z'abaana, era kati abaami abamu twanobye. Mukama yeebasibwe. Mulinze Krisimaasi eggwe olyoka oddeyo omukyala. Omanyi gye banobera ennaku zino, banobera mu mikwano gyabwe. Abamu banobera mu b'eŋŋanda mbwe, ngenze kulaba ku muganda wange kumba adduka ebyetaaga ewaka ebya Krisimaasi. Mukama yeebasibwe. Nti omwana atusaalidde era aweereddwa ffe. Yesu yasaalibwa era n'aweebwayo okulokola emmeeme eyo, okulokola omwoyo gwo. Mukama yeebasibwe. Kati bw'abadde talina mirembe, olunaku lwaleero ngenda kusaba okabirire Katonda omugambe, Mukama sirina mirembe. Mukama omulungi yeebasibwe. Olw'omusanvu egamba bw'eti: okuvuga kwe n'emirembe tebirikoma okweyongeranga ku ntebe ya Dawudi. Mukama yeebasibwe. Ate ne ku ebyo ebyenkisa okugamba nti ekimu ku byenkisa ebiri mu kusaalibwa kwa Mukama waffe Yesu mirembe, ekirala obufusi. Kubanga omuntu bwe yayonoona mu lusuku lwa Edeni yali aggiddwako obufusi bwa Katonda. Mukama yeebasibwe. So Yesu asaalibwa ng'alina ekigendererwa, ng'alina eddimu eddene lyateekeddwa okutuukiriza bw'osobola okuddayo mu bufusi bwe walimeeta okubeera nabwo ku ntandikwa. Mukama omulungi yeebasibwe. Amiina. Nti okuvuga kwe n'emirembe tebirikoma okweyongeranga ku ntebe ya Dawudi ne ku bwakabaka bwe, okubunyisa
n'okubuwanirira n'omusango n'obutuukirivu okuva leero n'emirembe n'emirembe. Obunyiikivu bwa Mukama ow'eggye bulituukirizibwa ekyo. Mukama yeebasibwe. Ate ekirala kugambe nti ebyenkiso, one of the significant points setufuna in Jesus' birth: peace, dominion, ekyokubiri righteousness, obutuukirivu. Bassebo ne banyaba omuntu bwe yayonoonya yali afudde mu kifaananyi kya Kristo ekya Katonda, nga Yesu walina okubeerawo saddaaka, walina okubeerawo omusaayi ogusobola okutukuza gugusseeyo mu kifaananyi eky'obwakatonda. Mukama yeebasibwe. So bassebo ne banyaba luno olunaku lukulu nnyo, era kati abamu tweraliikiridde lwa mmere, abamu enjogerera wano bagangayidde dda, baasuse ne ku makubo nga bagudde eyo. Mukama omulungi yeebasibwe. Katugende mu kitabo kya Matayo 14. Sooka ogende mu Befeso essuula ey'okutaano olunyiri lw'18. Sooka ogende mu Befeso, Ephesians chapter 5 verse 18. Bassebo ne banyaba abantu tweraliikiridde, abantu bagangayidde lwa Christmas. Mukama omulungi yeebasibwe. Era abamu basaseewo okusalawo okukyamu, naye lwakubanga Kulisimasi efuuse Kulisimasi, naye nga totegedde ekigendererwa ekya Kulisimasi kyeki. Ate bw'ali wano olwaleero njagala bw'oddayo oyambe baganda bo, oyambe mikwano gyo abakkiririza mu Christmas, naye ate nga balowooza nti bw'ojjawo Christ n'oteekawo X kyekimu, si kyekimu. Mukama yeebasibwe. Era ntera nnyo okulaba, nze njagala nnyo okukebera status z'abantu nga ndaba biva postinzeeko, kubanga oluusi nkeberayo nenfunayo akagambo k'olunaku ne kinkolera. Kati bw'opostinganga ekigambo ekyomanyi nti kiyinza okutuyamba. Mukama yeebasibwe. Kubanga oyinza opostingayo Xmas nange nenkopa nange neŋŋamba Xmas. Mukama omulungi yeebasibwe. Taata wange somayo Ephesians chapter 5 verse 18. So temutamiiranga mwenge, kubanga mugwo mulimu okwegayagula. Bassebo ne banyaba abantu bangi tutamiddwa ebintu eby'ensi ebigwawo. Mukama yeebasibwe. Era wano waliwo abantu abamu nga gwe simuyo, era ng'otudde wano mu saabisi naye ng'olina kabooyi k'oli mu kupepeyo oyagala kakutwale awutu, ati lunaku lwa Kulisimasi. Mukama omulungi yeebasibwe. Era ng'essimu yo message zonna esirimu, era bw'omala negwawo nengisanga nengibikula bwe nti nyinza okwata ku mwento ono mulokole oba si mulokole. Mukama yeebasibwe. Abantu batamiddwa omwenge. Abamu tuli wano baganda bave bakoze eki, bagangayidde dda era batambula bali bwe bati. Mukama omulungi yeebasibwe. Naye lwaki? Lwakubanga tebannaba kuzuula ekinyusi, tebannaba kuzuula ekigendererwa eky'olunaku luno olwa Kulisimasi. Mukama omulungi yeebasibwe. Eti tetutamiiranga mwenge naye tujusibwenga omwoyo wa Mukama, kubanga mu mwenge mwe muli okwegayagula. Mukama omulungi yeebasibwe. So kati abantu tutamiddwa ebintu eby'enjawulo, era abamu oli wano naye ng'ebirowoozo bikugamba ye bw'onaava wano onaamalira wa. Olina kabooyi akakugulidde breakfast, olina kabooyi akagenda okugulira lunch, ate akakutwala ne wali ku garden city ate waliyo fireworks, era wagambye njagala genda laba ku fireworks, era naye waliwo akutwala ku fireworks olabe. Mukama yeebasibwe. Kati ebintu ebyo bye tukola bituleetako obusibe. Ebintu bitusiiza okuyingira mu kitiibwa kya Katonda. Mukwano gwange maama taata, olina Katonda wakusuubira okutuuka, waliwo obuweereza obuli ku bulamu bwo bw'oteekeddwa okutuukiriza, nga bw'onakkiriza Yesu ne buvaayo, ekyalo kyewomwe kigenda kukyuka ku lulwo.
Mukama yebasibwe. Kati lema okweraliikirira, lema okugwamu amaanyi, n'okeŋŋeeterebwa, n'oweerabira amakulu ga Krismasi, n'otandika okukola gwe omubiri bye gukugamba. Mukama omulungi yebasibwe. Olina boyi owaki owakakondo mulala, owa stokisi enjeru empanvu naye mulala, owakateteyi naye mulala, owaka beauty sport naye muki lipstick naye bona baleero gamba kitalo. Ate ng'ogyeko ekyo waliwo omulala ali ewammwe gwe wakola naye endagaano era ku lunaku bwe ruti, era abadde akwesuusa ogendeyo. Kati Mukama akuyambye n'abuuza transport togenzeeyo, birako Yesu engalo ez'amaanyi. Mukama omulungi yebasibwe. Sebwe ddamu osoma olunyiriri olwo. Abefeso 5:18. So temutamiiranga mwenge kubanga mu ggwe mulimu okwegayagula, naye mujjulenga omwoyo. Naye mujjulenga omwoyo wa Mukama. Basebo ne banyaba ebimu ono omusajja gwe tussa okujagusa amasaalibwa ge be yatulekera, yatuwa omwoyo we. Mukama yebasibwe. Kati tuteekeddwa kujusibwa omwoyo wa Katonda olunaku lwa leero. Ne bw'oba otambula ku kkubo otambula ng'oyogera nnimi. Mukama yebasibwe. Tujjulenga omwoyo tuleme okutamiira ebintu. Kyukira oyo akuliraanye kiki ky'obadde otamidde nga ggwe tomutya. Mukyukire omugambe atalina neiba nnoonya neiba. Simanyi abatoogera bo. Kyukira oyo akuliraanye omubuuse gw'obadde otamidde ki. Mukama yebasibwe. So basebo ne banyabo kino kyekiseera okutegeera amakulu ga Krismasi. Lwaki tuzze wano? Lwaki 25 yateekesebwawo okujagusa amasaalibwa ga Mukama waffe Yesu? Bwe tutegeera amakulu gaalwo tugenda kuyamba ne baganda baffe, tugenda kuyamba n'emikwano gyaffe egitamanyi makulu gaalwo, tusobole okubayingisa obwakabaka bwa Katonda. Mukama omulungi yebasibwe. Agenda mu Matayo essula ey'e14. Nze natera kumaliriza ati olunaku lwa Krismasi sigenda kubalwizaawo wano. Maama nsanyuza okulaba. Mukama yebasibwe. Basebo ne banyaba ebintu bingi bye twakolanga ku lunaku bwe luti. Nze olunaku bwe luti olwa Krismasi we nayigira okunywa omwenge. Tatundaba nanywako omwenge ku lunaku bwe luti. Ne bankuba omutwe gwonna ne guzimba ne gubula syepu. Mukama yebasibwe. Nalina mikwano gyange ku lunaku bwe luti. Ne tugenda tugenze ate mu kyalo twatambuliranga mu bugurupu. Era bw'ojja n'okwatako omu ffenna tukuba. Mukama yebasibwe. Kati mukwano gwange ku kabinja ke nalimu ng'agenda ng'agulayo akaveera ka walagi ke bayitanga bodika. Kati mulaba akatadde ku mumwa ne ngamba kirabika bino biwooma nga juice. Kati nze bwe namusaba n'akampa nakasika mulundi gumu ne kagwamu ne ng'agayirawo ne tandika kutambula bwe. Naye bwe namala okunywa kali akantu buli gwe nalabanga nga mpulira mukuba ne bw'aba akoma eri mwegezaamu ne tulwana. Mukama yebasibwe. Ekiro ekyo lwali lunaku bwe luti bankuba. Nage omwenge gwanzigwako nga ndi waka nga neebase nsukuka ku makya. Baganda bange bonna baali batukyaliddeko baze mu Krismasi. Balaba omuntu asukuka omutwe gwonna tegwenkanaakana buli ne bambuuza kiki ekyabadde. Kati ate omuntu eyankuba lwakubanga nali ddamidde naye mubuliwo nga musinga amaanyi. Kati netandika muyiga nengamba kati nina okukola revenge yankubye nga ntamidde. Netandika muyiga era namuyiga netuma batabane babaganda bange ne bamunkwatira kubanga kati naye yali antya nemukuba nenkola revenge. Bazadde be ne bakyali ewaka baze kuloopa.
taata wange yagamba yono ate ono ani yamukubye naye uno omutwe guzimbye ani yamukubye bw'abeera eti owe yamukubye kati ate naye amukubye kati beesasudde Mukama yebasibwe. Kati tulina ebintu bye twakolanga olunaku bwe luto olwa Krismasi okyokubeera nga tujjagusa nga tutegedde amakulu gaalwo abamu bwe twasinga okwendera. Abantu bangi ku lunaku bwe luti balufuniddeko siriimu. Mukama mulungi yebasibwe. Abantu bangi ku lunaku bwe luti balufuniddeko embuto. Mukama mulungi yebasibwe. Ate kati eveerwe ewaffe omulembe gwaffe nga tukyali mu kyalo nga tukyali bato bwe wagendanga n'okwana omuwala n'agaana ku lunaku olwa Krismasi mugoberwa mpaka kati nga bugulupu bwaffe bwe tutambulirako bwe buyiga bw'ayita eri nga bala bayita eno nga tuwetta nga tugoba muwala ati yagaana kati tumugoba ate bwe tumusangako omulenzi omulala ate nga tumufuuza nga tumukuba ku lunaku lwaki lwa Krismasi. Basebwe ne banyabo wootali waliwo baganda bo abayinza okutemebwako emitwe nga bagenze mu biduula. Mukama omulungi yebasibwe. Ku lunaku bwe luti twagendanga bwe twava ku ssomero tutandika okubeera nga tutambulira mu bulamu obwoku ne tutandika okuvuba nga tugenda ku nnyanja ne tuvuba naye nga tutereka ssente tuziterekera Krismasi ate nga bwe tugansaayo obuwala era bwe lutuuka ku 25 tugenda wali ne tuyita abawala ne bajja ku dduuka ne tutandika okukola oda asinga yatwala omuwala. Kati bwe mpitayo kureti ya soda ngono naye ayitayo agwamu aba aweddewo nga tumugoba kati vaawo wano abawala tokuliko wuwo. Mukama yebasibwe. Kati ebyo twabikolanga ate era ne wankubadde tetukyabikola naye ebimu byebyo tutadde mu busibe era kati ndi mu lutalo era kati gwampulira nsabira bikituuka ku bufumbo. Mukama yebasibwe. Tulina ebintu bye twakolanga abamu nga bye bitutadde mu busibe ate abamu mukyabiza bujja okuyita ku social media. Bwe yakukwanye era naawe owulira tomwagala naye sente zozirya. Mukama yebasibwe. Era bw'otuuka mikwano gye munange oyo omulenzi gwolaba oyo yankwana naye nze simwagala naye ate bw'omusanga ate bw'ozindikira meseji gw'osaba salenti gamba kitalo. Era kati oyo omuvubuka akwesunsa olwaleero. Nina obujulisi waliwo omwami yali agenti wa Setaani yali akola nnyo mu kuinitiatinga abala okubayingiza mu Illuminati. Kati agamba yakwana omuwala mu kanisa abawala gye muli bwe yakwana omuwala ono kubanga n'atenga yakisuula nti abawala ab'omu kanisa mwagala nnyo bino ebintu by'ebbeeyi ebyokulya bino ebikokokoko bibufe kye yakola n'akola naye appointment okumutwalako Cafe Javas. Gamba Cafe Javas naye ng'asena kigendera okumuinitiatinga yeebake naye amuinitiatinga amuyingise mu bwakabaka bwaki bwa Setaani. Kati ono omuvubuka agamba n'agenda n'akola oda ku Cafe Javas ng'omuwala agenda okasaabinga ku Cafe Javas ng'amumanyi n'amuteekamu ssente n'amuwaayo awo empeke saaba ateeka mu juice gamba mu juice n'amugamba ati bayisaawa 7 tujja kuba tutuuse. N'amugamba omuwala olugoye lwayambadde naye lwayambadde ati kasito tulaba jangu otusaabinge. N'agulira ki omuwala akolera ku Cafe Javas. Kati teyakola kubanga sino empeke bamugamba nti sigenda eddakiika nga tesinaba kusukka mu 10 ajja kubeera yakose eki yafuddeko. Kati nga buli kyoyagala gwokikola. Mukama yebasibwe. Kati agamba beyamala ono omuwala bwe yamala okunyaga juice yamuteeka nnyo ku pressure nga ayagala abaveewo kubanga amanye ekiddako era n'amutwala n'amukozesa. Mukama yebasibwe. Okumukoza kwe yamukozesa yali amuyinitiatinga ng'alina endagaano gy'amuyingizaamu.
kati njogera eri gwe gwopulaanisa naye okutwala auto olwaleero. Mukama yeebasibwe. Lwaki takisikuwa noweegulira babeere nti Mukama akirimu nti yagenda okuwasa. Naye ate abamu mulina 5, 4, 3, 2. Mukama omulungi yeebasibwe. Era olina waleero, olina wa Boxing Day, olina wa Saturday Fast, n'owa Sunday weeri waali. So bassebo ne bannyabo, abantu abamu tutuusa amagenda gaffe lwa lunaku lwa leero. Taata wange soma Matayo 14 olunyiro olusooka. Bassebo ne bannyabo tulemereddwa okutuuka ku bisuubizo bya Mukama lw'ebyo bye tukola bwe kituuka mu bikujjuko wetu byebiki. Naye ate ng'amakulu ga Krismasi twandibadde tweyongera okutegeera Katonda, tweyongera okumunywegera, tusabe asalibwe munda muffe, tusabe asalibwe mu maka gaffe. Abamu oli wanno naye ng'amazima gali nti Katonda baba takuyambye, taata wayinza okufiira mu bbaala olwaleero. Mukama yeebasibwe. Naye Katonda akuganyisa ojja owulire ebigambo bino, ofukamire ku mabibi ng'oyegayirire ku lw'ennyumba y'ewammwe. Ive ku Krismasi abantu alwananga, osanga oli nga bamwasisa omutwe n'eccupa ya bbiya. Bo ku muntu akwata eccupa ya bbiya n'akuba ku mutwe n'ekwatikirako. Bulada wange gy'oli eyo. Sisita wange. Era bwe wabeerawo kaboya akabadde kakupepeyo nga kagamba ku Krismasi wenkufunira, musindikire meseji omugambe empukidde enjiri olwaleero, sigenda kujja. Sebo somayo Matayo 14 olusooka. Mu biro biri Kerode ow'essaza n'awulira ettutumu lya Yesu, n'agamba abaddu be nti oyo ye Yokaana Omubatiza azuukidde mu bafu, era eby'amaanyi bino kyebiva bikolera mu ye. Kubanga Kerode yali akutte Yokaana n'amusiba n'amuteeka mu kkomera olwa Kerodiya mukazi wa Firipo muganda we, kubanga Yokaana yamugamba nti kya muzizo gwe okubeera naye. Bwe yali ayagala okumutta n'atya abantu, kubanga baamulowoozanga ye nnabbi. Bwe lwatuuka olw'okujjukira amazaalibwa ga Kerode, omwana wa Kerode n'azina mu maaso gaabwe n'asanyusa Kerode. Awo n'alayira n'asuubiza okumuwa kyonna ky'anaasaba. Naye bwe yaweerwa, nnyina n'agamba nti, mpeera wano ku lutiba omutwe gwa Yokaana Omubatiza. Kabaka n'alumwa, naye olw'ebirayiro bye n'olw'abo abaali batudde nga balya naye, n'alagira okugumuwa. 10. N'atuma n'atemako Yokaana omutwe mu kkomera, ne baleeta omutwe gwe mu lutiba, ne baguwa omuwala n'agutwalira nnyina. Koma Mukama yeebasibwe. Lwali lunaku lw'amasaalibwa, omuweereza wa Mukama omutwe ne bagukola kitya? Ne bagutemako. Mukama yeebasibwe. Nti mu biro ebyo Kerode ow'essaza n'awulira ettutumu lya Yesu. Olwokubiri n'agamba abaddu be nti ono ye Yokaana Omubatiza yasuukidde. Ono gwagamba nti yasuukidde ate yamutadde ki? Mukomera. Ali mukomera naye ate ali mu kubuuza agamba ati ye Yokaana Omubatiza yasuukidde. Mukama yeebasibwe. Kitegeeza nti osobola kubeera wano ku nsi ng'oli mulamu ng'otambula, tukulaba wano otudde, naye mu nsi ey'omwoyo oli mukomera. Naye nga mu nsi ey'omwoyo, ensi ey'omwoyo ekulaba ng'omufu eyeetaaga okuzuukira. Mukama yeebasibwe. Ono Yokaana omusajja amutadde mu kkomera, kabaka Kerode amutadde mu kkomera, naye ate atayogera agamba yasuukidde. Kubanga omuntu asuukidde, ekintu ekisuukira kitegeeza kibadde kinnawe kyafa. Mukama omulungi yeebasibwe. Nti ku lunaku olw'amasaalibwa ge, omuwala yalina nnyina, kubanga nnyina alina kye yali agenda okukola ekyali kikontana n'ekigambo kya Mukama. Yokaana Omubatiza n'amusiyiza okikola. Naye ku lunaku olw'amazaalibwa akawala ne kagenda ne kambala akakondo, ne kateekako bakasyo, ne kajja eri kabaka ne katandika okuzina amazina.
Mukama omulungi yebasibwe. Simanyi oba amazina ga kika ki ge yazirira ngeyazina. Herode n'atuuka n'okwoga n'agamba ati ky'onaasaba kyonna ngenda kola ki? Ngenda kikuwa. Mukama yebasibwe. Era omuwala bwe yasina ku lunaku olwa birthday, kabaka n'amugamba nti ky'onaasaba kyonna ngenda kikuwa. Omuwala omanyi kye yasaba mutwe gwa muweereza wa Mukama. Kati waliwo ewammwe abamu awo woosula ku lunaku lwa leero waliwo ali mu kuzina. Okuzina ono omuwala kwe yazina okusanyusa kabaka yalinga saddaaka gye yali awaayo eri Kerode. Kati waliwo abali mu kuwaayo saddaaka olunaku lwa leero okulaba nti wabeerawo abantu abava mu nnyumba y'ewammwe, nti wabeerawo abantu abayiwa omusaayi mu nnyumba y'ewammwe, nti wabeerawo abantu abaviira mu bubenje olwaleero. Mukama yebasibwe. Kati Yokaana okumutemako omutwe kyali kitegeeza, omutwe kitegeeza obusobozi. Mukama yebasibwe. Era kati osobola kubeera ng'oli mulamu naye ng'oli kiwuduwudu, kitegeeza nti obuvunaanyizibwa tobutuukiriza. Naye nga waliwo akwewerera eri ali mu kuzina amazina awaayo saddaaka asaba essaala eri ey'obusamize. Naye nga kyakola akireyiminga obulamu bwo, akireyiminga omutwe gwo, abamu oyo ex-girlfriend wo olina endagaano gye wakola naye, naye we yawulira nti ogenda kuwasa n'agenda n'aziikuula emyoyo n'agamba kati buli mukisa gwe gwonna ngumuggyako. Kati oli mu bulamu obw'okulavuubana lwakubanga waliwo bye wakola, olina bye wakola ebimu nga byali bya Kulisimasi. Mukama omulungi yebasibwe. So ono omuwala yasina, bwe yamala okusinda kabaka kye yakola yamukola ki? Yamuwa kye yasaba omutwe ogwa Yokaana. Kati abamu olwaleero bw'otegeerereza n'otegeera amakulu g'olunaku lwaleero, omutwe gwe gwanditemebwako okuyita mu mmere. Omutwe gwe gwanditemebwako abamu mutwe gwe gwa bufumbo. Mukama yebasibwe. Utandike kabira Mukama bonopa omwami ngenda kuweereza nga bwe takuweerezangako. Oli singo naye n'okuweereza kukulemye. Ogamba wanakuwa omwami ojja kola ki? Onoomuweereza nga bw'otamuweerezangako. Ate bw'amalamu kuwanga ogamba kati obuvunaanyizibwa bweyongedde zitasobola na kujja mu overnight. Mukama yebasibwe. Kati abamu bw'otegendereza olunaku lwa leero waliwo agenda okuwugula amagenda go, waliwo agenda okuttira ebiro byo, wandibanga obadde onaatera kukwata ku mukisa gwo, naye ku lw'olunaku lwa leero bw'otegendereza n'ojja kuza Kulisimasi ng'otegedde amakulu gaalwo, ojja kumeekereza ng'ebiro byo bifiiriddwa. Olaba bwe bwajja nga omwami w'amagenda nga yaza yakwogereza ali serious, naye ne wabeerawo akuyita nakutwala awutu n'okomawo ng'oli lubuto. Olaba omwami w'amagenda bw'agenda bw'adduka n'agamba kiki? Mukama yebasibwe. Olaba bw'ogenda eyo ne bakutamiisa omwenge ng'ogamba ati kano kawayini, ati ne bakristaayo bakanywa. Naawe n'onywa kawayini n'ogangayira n'okudaalira eyo, ogenda komawo bagenda kukebera nti olina akawuka. Mukama yebasibwe. Enjiri ya leero nkambwe naye naatera kumaliriza tofaayo. Mukama yebasibwe. So basibwe ne banyaba abantu bangi abali mu kwewerera, abamu balina kukubira amasimu kuva mu nnyumba y'ewammwe bagamba ojja ddi. Kwe kuli ne ba ex-girlfriend. Ate kati nze Mukama aze ng'anyamba abamu ng'anyanjula ewaffe nga bategeera nti oyo kati afuuka pasita. Naye eri emabega nga bankubira n'amazimu mu kyalo nti bananga omuwala wa gundi akubuuza nnyo. Mukama yebasibwe. Nabanyumizaako olunaku lumu ngenda waka nga tufiiriddwa. Kati ewaka baali bali mu kukola contribution ey'okuziika nga basolooza sente ekiro nga waliwo n'omuziki. Kati nane mu nyumba nga neebaza ati omulokole yase kati yeebase. Neebase mutabani wa muganda wange najja n'agamba waliwo akuyita. Ne ŋŋamba ani oyo ampita.
n'agamba gwe jangu omulabe. Ningamba seboze neebase mugambe neebase. N'agamba jangu. Nengenda ndi mu maaso. Kati bwe twatuuka kumpi n'omuwala ng'ayimiridde nga yeesase kamini kali eno yeetegekedde eddensi lye eriri Kampala. Naye ng'eddensi lyakola ki? Lyalokoka. Kati ntuukayo ngono mutabani omuganda we ng'agamba tunula waye. Bwe natunulayo ne mulaba nayita buyisi nga tamulabye neneekula nenserayo mu nnyumba. Yangoberera ne mugamba ssebo nalokoka. Ebyo nabivaamu. Mukama yeebasibwe. Kati naawe waliwo amasimu agakukubira olwaliro gakutajja ne ku pressure era owulira okwewola ssente ogende mu kyalo kyewammwe naye nga tomanyi nti waliwo omutwe ogugenda okutemebwa mu kyalo. Mukama akuyambye ssente azibuzizza oleme ogendayo. Mukama yeebasibwe. Kubanga buli kyonna Katonda kyakola kikola lwa bulungi bwo. Kigenda kuyamba gwe. Kati abamuwedemu amaanyi bananga omuntu natalaba ku maama we. Nze nabadde awo nga ngamba naye kati nga aneesiba ku baganda bange ngamba kale wakirimu mwabeerewo abamu abagendako mu kyalo. Abasajja mwaka mulamba tetugendayo ate balye bwoka Krismasi ate families esimu abaana abo babakyali tekigenda labika bubi. Baganda bange nga bangamba gwe lwaki togenda. Mukama yeebasibwe. Kati naawe oyinza okubeera ng'obadde bwotyo nga nze zaagala gendayo ate kati nga njagala abalabe babagenda. Era ng'owulira woovulira ssente ng'ogendayo. Katonda wabeerangawo ekibaddewo. Tegeera butegeeze nti Katonda yakiganyiza kibeerewo olw'obulungi bwo. Mukama yeebasibwe. Amiina. So mikwano gyange abantu bangi abali mu kwewerera ku lunaku lwaleero. Ejo nabadde waliwo mukwano gwange musiraamu. Gamba musiraamu yagaana okulokoka. Kati waliwo omulala yasse naye mukwano gwange naye mukristaayo mu protestant yagambye omusiraamu n'amugamba singa mutuyamba abasiraamu naffe ne mutugulira emmere bwe munaatuuka ku Idi naffe tulibagulira. Mukama yeebasibwe. Kati oyinza okwena obadde n'endowooza bw'ekyo era bw'onaayogera awali omusiraamu kyagenda okola agenda kugulira emmere naye ng'omutwe gwe akoze ki? Agutamyeko. Mukama omulungi yeebasibwe. Abantu mu biro bino bye tulimu ebya Krismasi abantu bafiiriddwa obufumbo. Abamu bali mu kwewera okumenya emisigisa abalala tebageze mu byalo bafune ekyokulya. Naye nkusabidde gwolemu okubeera kwabo abakola ebikolobero ebyo. Mukama omulungi yeebasibwe. So Katonda agenda kutuyamba. Agenda kujjusa essanyu, agenda kujjusa emirembe. Woofunidde ssente gwerangirira olunaku olwo lubeere Krismasi yo. Toddamu kweraliikira lwakubanga olwaliro tolina kyakulya, lwakubanga abaana abamu munobye muvudde wakka abaana tolina kyobalekeddeyo ekyokulya. Mukama omulungi yeebasibwe. Ekyo tekikumalamu. Enkeera ojja kufuna otegekeyo Krismasi yo wekka ewaka. Tulemu okugamba simanya 25 Krismasi si lunaku. Mukama omulungi yeebasibwe. Naawe osobola kutuuka enkya n'olangira Krismasi. Osobola okutuuka ku Sande gwe n'okula ebintu n'oshoppingira abaana n'obatwala kwali ku Arena Mall. Abaana ne bavuna ate owali ebyokusaagisa by'abaana n'obagamba eno this is our Christmas. Olaba njogeddewo n'oluzungu. Mukama omulungi yeebasibwe. Amiina. So ng'amaliriza tulina ebintu bye twakolanga. Olina endagaano se wakola, waliwo endagaano ezisse zikolebwa ku lunaku bwe luti. Era wenjogerera wanno ebikujjuko bingi ebitegekeddwa okusendasenda bw'omulokola obiyingiremu bakutemeko omutwe. Olaba kati nga bwendi omubulizi w'enjiri nengendayo nkomawo nga n'okubulira enjiri sitayagala ne bungamba okubulira enjiri kutunuulira butunuulizi nga sitaani wangi ng'omutwe bagutemyeko. Mukama yeebasibwe. Kakati mikwano gya kati olaba nze Mukama alina ebintu byase nga nzijjako mpola. Kati kino njagala kugamba mukwano gwange
nti buli muntu Katonda amugaana ekintu okusinziira n'obuweereza obuli ku bulamu bwe. Mukama omulungi yeebasibwe. Kati nze njagala nnyo omupiira nga ngenda ne mu betting. Abasinga wano mumanyi bulungi nga mundabayo nga mpeteddeyo. Mukama yeebasibwe. Ate mutuuka muli bonna abalimu bamanyi nti oyo pasita. Era bangamba mufiire pasita ayimirire wano mu maaso w'abaalabira omupiira. Ate kyewunyisa nkampagira maniyu. Maniyu beewangula nga nze muwagizi bananga oli ateekamu ne kafiiringi. Ne ŋŋamba eno ttiimu ya Katonda. Kati abalimu ne bagamba naye pasita otulimba tosoma Bayibuli eno rediddeku oyita ttiimu ya Katonda. Mukama yeebasibwe. Ttiimu bagiyita rediddeku ate nze ngamba ttiimu yani? So Mukama naŋŋaano okugenda kulaba mupiira mu betting ne mu kibanda. Mukama yeebasibwe. Kati bwe mala ne ŋŋendayo ŋŋenda kwambulwa kubanga endagaano mba nkoze eki? Bangimenye. Mukama omulungi yeebasibwe. Kati waliwo abantu bali wano mu kanisa ng'abamu Katonda yabagaana empale. Mukama omulungi yeebasibwe. Kakati nze Katonda kyeyaŋŋaano eky'omupiira sigenda kujja ssebo wange ekikugambe naawe toddamu kulaba mupiira ekisoboka kubanga bagaana nze tebagaana ggwe. Mukama omulungi yeebasibwe. Bagaana nze tebakola ki? Tebagaana gwe bayinza okubeera bakyakwaddeyo akazeero obeere ng'ogulaba. Kijja kutuuka ekiseera nga naye bakoze eki? Oba olaba ntera nnyo ogamba abantu Mukama bw'akugaana kwambala empale ate tokakabala nabo bugamba abawala temwambala mpale. Ekyo kigenda leetera abamu okudduka mu buweereza. Mukama yeebazibwe. Bagenda kunoonya omulyango ogubakola ki? Ogubafulumya. Yesu kikyamu naye okusinziira lebo gye baliko kyolina okola beegayirira obasabire. Naawe Mukama yakukyalira akole ki? Abakyalire. Samusoni bwe yali agenda kusaalibwa ng'afunye olubuto Mukama alina bye yayogera gy'ali nti maama we takola ki? Simanya akamwano tekayitanga kuki? Ku mutwe gwe. Tanywanga kuki? Ku mwenge. Mukama omulungi yeebasibwe. Era bw'otuuka ne bwekituuka ku Yesu naye waliwo ebigambo ebyakola ki? Kati ebigambo ebyo ebyayogerwako tebifaanagana nti kati Samusoni kye bamugambye ne Maryamu naye kyolina okola ki? Buli muntu Mukama amugaana ekintu okusinziira n'ekiri ku bulamu bwe. Ndabyeko abasumba nga Mukama abamu yabagaana ogenda ebweru kwe kuli musumba z'ekisaka. Yagamba bw'amala n'agenda ebweru ekkanisa yonna eba egenda kugwa. Pastor Tom Mukama yamugaana okubeera ne service ku Sande kale agenda agitandikewo. Kati buli muntu Katonda abeera nekyakola ki? Kati naawe tegeera bw'ebeera nti Mukama yakugaana okujaguza Krismasi togambe nti nange sikola ki? Kubanga nze ngenda gijaguza mu ngeri yani? Eya Katonda. Mukama omulungi yeebasibwe. Ky'oba olaba Mukama akkiriza message eno egyebuulire gy'oli osobole okutegeera amakulu ga Krismasi oleme okujagusa ng'abalala be bakola ki? Naye bw'ogijaguse mu ngeri eya Bayibuli. Bira Yesu engalo ez'amaanyi. Olw'ebigambo Mukama abampeera omukisa. Nze nabagambye sigenda kulwawo. Mukama yeebasibwe. So tugenda kusaba tuve mu kifo kino. Mukama omulungi yeebasibwe. Tugenda sooka na kwenenya ku lunaku lwa leero. Ndagaano nnyingi ezisesikolebwa ezimu zikyakolebwa. Bagambe nti omwoyo gwa Antichrist guli mu kugezaako okulaba nti gusanyaawo buli mpagi yonna ey'obukristaayo oba ey'obulokozi. Toba olaba ekigambo Christmas bali mu kuggyawo Christ bateekawo X. Mukama omulungi yeebasibwe. Kati ekigambo kiyitibwa Xmas. Olabamu awo ekigambo eky'obwa Katonda awo waliwo ekiri. Ani asobola otugamba amakulu ga X nga tugenda okusaba? Ekigambo X ekitegeeza it is counseling kuba kuzazaamu kitegeeza Christ tukugyewo tukuzazizaamu tokyaliwo.
Mukama yebasibwe. Ekyo Sitaani kyali mu kugezaako okulaba nti anafuya ate nga bw'ajjawo empagi ez'obulokozi. Naye kino kye kiseera gwawulidde meseje eno olwaleero. Yamba baganda bo, yamba mikwano gyo, n'abalala nabo bagambe bayambe abalala. Mukama yebasibwe. So tugenda kwenenya okusinziira naffe bye twakolanga nga ssekinnoomu bwe kyatuukanga mu biseera bwe biti bye twatambulirangamu obwensi. Olunaku lwaleero wabeerawo obwensi bubeerawo nnyo obukolebwa lunaku bwe luti. Obwensi, obutamiivu, okunywa omwenge. Mukama yebasibwe. Okuyiwa omusaayi. So tugenda kwenenya ku lw'ebintu ebyo. Bwe tumala kwenenya tugenda kusaba Yesu asaalirwe mu bulamu bwaffe. Mukama yebasibwe. Olina we weetaaga amasaalibwa. Abamu weetaaga amasaalibwa mu nnyumba y'ewammwe, weetaaga amasaalibwa mu nnyumba yo ggwe, ku mirimu gyo ne mu buweereza bwo. Osabe Mukama wabeerewo ekisaalibwa, kubanga ekyo bwe kinaabala n'ekisaalibwa ogenda kufuuka omununuzi oba omulokozi ow'amawanga. Mukama yebasibwe. So yimuka ku bigere ebyo, tugenda kusaba tuve mu kifo kino. Tandika okwebasa Katonda olw'ekigambo ky'owulidde. Weebase Katonda omugambe Mukama osaanidde tukwebaza, tukuwa ekitiibwa, oli mulungi, osaanidde okuyimusibwa, kubanga ebigambo bwe biti Mukama Taata tetwandibadde siffe abandibadde babiwulira, naye Mukama obiganyisa ffe tubiwulire Mukama, tusobole okuyamba, kubanga okuyitibwa kwaffe Mukama Taata okukola emirimu eminene Kitange. Katonda ow'ekisa ekingi Mukama kyetuba tujja mu maaso g'olwaliiro nga tuyimusa gwayi Katonda omwesigwa nga tugamba nti tukwatirwe ekisa otusaasire, otunaase n'omusaayi gwo Mukama. Katonda ow'ekisa ekingi Taata, byonna bye tubadde tutambuliramu okumala ebbanga Mukama, ne bye twatambulirangamu ayi Katonda ow'ekisa ekingi Taata, bwe kituuka ku lunaku bwe luti Mukama lwe twandibadde nga tutegeera amakulu gaalo Mukama, nga tulujja gusa n'okumanya Kitange Taata, naye ne tusalawo okubeera nga tulina bye tukola Mukama Taata ebikonta n'ekigambo kyo Kitange Taata, kye mbasijja mu maaso g'olwaleero Katonda ow'ekisa ekingi Taata, nga nkukabirira Katonda abakatonda omwesigwa ssebo, kitaffe omwesigwa nyini buyinza Taata, byonna bye twakolanga ku lunaku bwe luti Mukama tukwatirwe ekisa otunaase n'omusaayi gwo Taata, tunaase n'omusaayi gwo Kabaka w'abakabaka ssebo, gwe Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira Taata. Tewali akwenkana Katonda abakatonda omwesigwa, tewali alinga gwe kitiibwa ky'amawanga Taata, oli Katonda ayambaye mukwano gwaffe ssebo Taata, tujja mu maaso g'omukwano gwange Taata, kubanga otulese lw'ensonga Taata munnange, kubanga twandibadde twavamu amaanyi Taata, twandibadde twannafuwayi Katonda abakatonda omwesigwa, Kabaka w'abakabaka kitiibwa ky'amawanga Taata, naffe tusse mu maaso g'omukwano gwange Taata ku lunaku lunayi Katonda ow'ekisa ekingi Taata, kubanga bintu bingi Taata bye twakolanga munnange, Katonda ow'ekisa ekingi Taata munnange, waliwo ebintu bye twatambulirangamu Mukama, waliwo endagaano Taata ze twekoleranga Taata, Katonda ow'ekisa ekingi Taata, okuyitamu okunywa omwenga Katonda abakatonda, okuyitamu okutamuwayi Katonda ow'ekisa ekingi Taata, mu bwinsayi Kabaka w'abakabaka Taata, waliwo emisaayi mingi ayi Katonda taggwawo Taata egyayikanga munnange Taata, naye Katonda ow'ekisa ekingi Taata nataleeta kikasino munnange Taata, tujja mu maaso go Katonda abakatonda omwesigwa Taata nga tokokabirira Mukama, tukwatirwe ekisa Katonda abakatonda omwesigwa, Kabaka w'abakabaka mukwano gwange Taata, otuyambe Katonda ow'ekisa ekingi Taata, otunaase n'omusaayi gwo Katonda abakatonda, kulw'endagaano ze twatandikawo Mukama, Katonda ow'ekisa ekingi Kabaka w'abakabaka Taata, banaggwanga munnange ssebo balina Taata bye batandikawo munnange Taata, naffe ne tutandika bitambulirako Mukama, gwakulayi Katonda abakatonda omwesigwa Taata, olunaku bwe lutayi Katonda abakatonda, twandibadde tujjukira amasaalibwa go Taata, naye tukomekereza Katonda abakatonda omwesigwa nga lunaku Taata mwe tuprakitizingira obwensi Taata, Katonda w'ekisa ekingi Taata, mwe tusangira baadde tebakula Taata nga bakula Katonda abakatonda omwesigwa, Kabaka w'abakabaka mukwano gwange Taata, naye ayi Katonda tagwentutu ya leero tujja mu maaso g'eddakiika zino Taata, nga tukukabira Katonda abakatonda omwesigwa, otukwatirwe ekisa Kabaka w'abakabaka, otukwatirwe ekisa ekitiibwa ky'amawanga Taata, gwe Katonda
katonda ajudde ekisa n'okusaasira taata tewali akwenkana kabaka wabakabaka taata abankese tuletta basiryamu kabirira katonda mukambe taata entoto ya leero etujja mu maaso go katonda bakatonda mwesiba taata nzeze kinnamu munange taata kule ennyumba yakitange taata kabaka wabakabaka mukwano gange taata kule endagaano zonna zetwakolanga taata nga byonna byetwatambulangamu okumala ebbanga taata kabaka wabakabaka taata ebyali ey'omusiso tusaasira otunaase n'omusaayi go ototokose katonda bakatonda mwesigwa otuse bujja kabaka wabakabaka taata munange tusse olwaleero munange taata nga tokokabira katonda bakatonda nga tokokabira kabaka wabakabaka sebo tokwatirwa ekisa taata atunasa n'omusaayi gw'omukama katonda w'ekisa kingi taata kabaka wabakabaka mukwano gange taata abankese tuletta basiryamu kabiri nkampulira abantu omukyala akabira katonda kampulira omuwala abantu akabira katonda kampulira omuweereza akabira katonda abantu ejjukira byewakolanga abantu okabire mukama mugambe taata bayibuli yogene tugamba taata betunayawula ebyomuwendo taata okubijja mu bitagasa mukama onatufuula ebibyayayi katonda wange taata onatufuula abaweereza abo mukama njakaba tujja kyoli kitange naddala essaawa eno mukama nga tokokabira kitange taata abantu wekayirire okabirire katonda abantu omugambe mukama tokwatirwa ekisa taata otunasi mukwano gwange taata okuva mu mpiza zona taata zetwatambulirangamu mukama esatule bajjajjaffe mukama katonda bakatonda omwesigwa kabaka wabakabaka taata okuyita kusomyedde mukama tunabye tukoze okumala ebbanga taata naye taata onakolera mukama tuzze mu maaso go taata kabaka wabakabaka mukama tubadde twegasawamu taata n'omwoyo gwa antikrisi mukama katonda bakatonda omwesigwa ngaonakolerayi katonda bakatonda ekigambo ekyandi kiyitibwa taata krisimasi taata nga twakijjawo mukama twateekawo ekisa mukama twajjawo ayigayi katonda taggwawo kabaka wabakabaka taata naye ayi mukwano gwange taata kula eggwanga lyaffe erya uganda kula amawanga gaffe taata kula semasinga sona taata semasinga afrika mukama semasinga asia taata semasinga australia mukama ataketika kitange north america ne south america europa ikatonda omwesigwa tuzze mu maaso go nga tokokabirira mukama katonda atakonyere buyinza wetuweddemu amaanyi taata kabaka wabakabaka taata abantu banje abange tutuuse ku lunaku lw'eluta abange netutandika okwekiriranya nawe jjukira abange nga bw'obadde weekiriranya bwekituuka ku lunaku lw'eluta mukama katonda atakkowo mukama naye tusaasire munnange otunase n'omusaayi gwo taata kabaka wabakabaka mukama fuka omutima gw'omaaso ga katonda fuka emyeme y'omaaso ga katonda omugambe mukama ekimala taata tuzze mu maaso go mukama nga tukukabire munnange kulwa abantu bawayi katonda wange kulwa bannyinaffe mukama kulwa mikwano gyaffe taata abantu bangi mukama abakozesa olunaku luno taata bwekituuka kukusamira bwekituuka kukuloga bwekituuka mu kwenda mukama naye ffe olwaleero tujja mu maaso go mukama nga tukukabirira taata kabaka wabakabaka mukama kitiibwa ky'amawanga taata abantu tulina yakadde nga tugenda kumaliriza kabirira katonda ebayibuli eyokedde mukama mu kitabo ky'Abaefeso munange ensuula ey'okutaano taata olunyiri lw'18 katonda bakatonda omwesigwa tetutamiranga muwenge mukama katonda bakatonda taata kubanga mugwo mukama mulimu okwekayangula naye tujusibwenga taata omwoyo wo taata kabaka wabakabaka tubadde twajusibwa n'omwoyo wa kilokoloko oyo aleeta ettamiiro katonda ataggwawo atutamiisa n'obwenzi atamiisa n'okwaka eri abasajja mukama ne bagenna nga batabaala eri abakyala mukama ne bagenna nga bendekuza ku lunaku lw'eluta mukama naye eddakika eno tujja mu maaso go taata nga tukukabirire mukama nga tusaba kitange tukwatirwe ekisa otunase mukama n'omusaayi go taata otulongose mukama n'omusaayi go kitange ku lw'ejinnya lyo mukama ku lw'ekitiibwa kyo taata ku lunaku lwaleero mukama katonda ataggwawo kabaka wabakabaka bayibuli eyokedde mu kitabo mukama
ekya Isaaya taata essula ey'omwenda onyiro olw'omukaaga taata eky'omwana Mukama atusaalidde ffe Katonda ataggwaawo era atuweeredde Mukama Katonda ataggwaawo kabaka w'abakabaka kitiibwa ky'amawanga Katonda ataggwaawo abantu Yesu yasaalibwa olwa bulamu bw'abantu olwa nnyumba y'ewamwe olwa buweereza abantu muyita omutambe Mukama Katonda ataggwaawo kyatuba tutakyole nga tunywegera gwe Katonda ataggwaawo kubanga mugwe Mukama nga tufuna obuyinza nga tujja obufuzi Mukama Katonda ataggwaawo kabaka w'abakabaka kitiibwa ky'amawanga mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu uliro yakukabirira mwanyina semukabirire abantu muyite essaawa eno muyite eddakiika eno omugambe Mukama Katonda ataggwaawo kabaka w'abakabaka Katonda ku lwaleero bayibuli eyogera mu kitabo Mukama eky'Amatayo Mukama Katonda w'ekisa yasuula Mukama kabaka w'abakabaka Katonda omwesigwa essula ya 14 olunyiro olusooka Katonda ataggwaawo masakalababa rakatayandirire rikatayamamama Katonda ataggwaawo Mukama kabaka w'abakabaka paka ku lw'11 Katonda ataggwaawo lw'olunaku bwe luti ku masaalibwa Mukama Katonda ataggwaawo agakabaka Herode Katonda ataggwaawo kubanga Mukama bayibuli eyogedde yayakutte Mukama omuweerezaawo taata Yokaana omubatiza namutekka mu kkomera Katonda abakatonda yali agenda kumuta naye kuba ekibiina Mukama kubanga omuweerezaawo yalina ettutumu Mukama abantu baali bamwagala n'atya okumuta naye ku masaalibwa kabaka w'abakabaka Katonda ataggwaawo ne wafaayo omuwala eyalina nnyina Mukama yali alina kye yali akola ekikontana Mukama nekikamukyo taata omuweerezaawo Mukama namuziyiza taata naye ku masaalibwa ono omuwala taata nasinira kabaka Katonda ataggwaawo akabonera akalaga saddaaka Mukama gyewaayo Mukama eri kabaka taata Katonda ataggwaawo nakkirizibwa taata okuweebwa Mukama gye yali asabye nga yali asabye Mukama omutwe Mukama ogw'omuweerezaawo tulina abantu Mukama taata wono Mukama abakukabirira abantu muyite Katonda ataggwaawo waliwo abakwewerera ku nnaku bwe luti nga bagamba abantu omukyala atuuka kunoba naye leero mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu naffe tutakyoli nga tukukabirira situleeta obusiryo nawe mukabirire omugambe Mukama Katonda ataggwaawo Yokaana Mukama yatemekako omutwe Katonda ataggwaawo naye ffe olwaleero tutegedde amazima abaganda baffe Mukama abanywa emenge Mukama tubadde tubaganya kutemebwako emitwe ne bannaffe Mukama abatakyali wano Mukama abatadde mu byalo tubaganya Mukama okutemebwako emitwe masatayandirire rikatayamama mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu kabaka w'abakabaka yambala amaanyi abantu ku lunaku lwaleero waliwo bakabona abatuula ku byoto waliwo bakabona abagamba abantu oteeka abantu tutemerako omutwe naye leero nga bwekyawandiikibwa nti Katonda ow'eggye asumuluta abantu eterekera abantu ebyo ebyokulwanyisa ebyobusungu bwe eri buli manyigona akabadde kewerera eri bakabona bonna abadde beewera eri amakaago eri baganda bo eri ekkanisa eri eggwanga lya Uganda naye leero rapapapaba makatayandirire mu linnya lya Yesu twambala amaanyi kabaka w'abakabaka Katonda abakatonda kabaka w'abakabaka waliwo emitwe Mukama ekibadde gitegekeddwa okutemebwako eky'obufumbo eky'amaka eky'obuweereza eky'ebyokusoma eky'ebyobufuzi naye olwaleero biri kabona byona payo eteeka mu linnya lya Yesu
Yesu tubyokya omuliro abantu olwaleero buli bakabonabona abatudde ku byoto nga bawoyo saddaaka olunaku olwaleero waliwo ebikujuka waliwo ebitegekeddwa okuzanyaawo amakulu Mukama ag'olunaku olwaleero paayo olwaleero mu linnya lya Yesu tubyokya omuliro tubizanyaawo ettakika eno golokoka Mukama golokoka Kitange kimala abantu erwana nga tumaliriza mu linnya lya Yesu gamba Mukama omutwe gwange sigwakutemebwako olwaleero buli abadde Mukama agoloka buli abadde Mukama agolodde ejjambiya kabaka wabakabaka Katonda abakatonda okutemako omutwe gwange okweta mu bwensi okweta mu butamiivu rapapapababa rakatayandirire risikalabababa naye olunaku lwaleero buli jambiya yona ebategolotwa okweta mu bwensi okweta mu bulogo okuyita abange Mose ya Illuminati y'abanabi ba bulimba okutemako omutwe gwo okujjako obusobozi leero paayo mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu papababa Katonda taggwawo kabaka wabakabaka kampulira omukyala abange waliwo banyoka abange abasiba mu bbaala rapapababa naye olwaleero ekkengo lya Katonda ery'okuzaalibwa waliwo abazaalibwa waliwo abalokoka rapapababa papababa mu linnya lya Yesu buli migwa gyonna ekyabakwata buli migwa gyonna ekyabasiba eby'omu bbaala ogw'omusambwa ogwakirokoloko ogw'ettamiiro ogw'endawula gukwata endowooza n'amagezi Mukama abaana bo ne bennekuza ne batamiira ne bakola ebintu bibatandikose lw'amantu eyo eyandawula naye leero paayo yokya olwaleero yokya Kitange essaawa yeno ey'okuwangula eggwanga lya Uganda abaana bo basomoka leero bayingira Mukama mu bisuubizo byo bayingira mu magenda gaabwe mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu beerako n'endagaano gy'okola mu maaso ga Katonda eri abantu abo abatannaba kulokoka abatannaba kutegeera amakulu ga Krismasi wabeerewo endagaano basobola okubajja mu ndagaano ezo omwoyo wa Mukama toganya bakitava okutemebwako emitwe toganya baganda bava okutemebwako emitwe naye tulokole otuyingize mu busokkulu bw'Omukama nga tumaliriza siikirira maaso ga Katonda leka Katonda akujusa emirembe leka Katonda akujusa essanyu mande reboko zekete roboko zekete ziketetetetetere mazanta ramako zeketererere bushika omwoyo wa Katonda bano be baweereza abo abasse mu maaso g'olwaleero nga beewaayo ku olunaku lwaleero beerako abantu b'otaasa abandifiiridde mu bubenje tataleko basisinkano bataasa abandigangayidde ne basuula ku makubo abanditemeddwako emitwe okuyita mu bwenzi roboko zekete leka ekisaato n'amaanyiko leka amaanyiko Mukama gabajjayo mu bbaala abali mu laatu leka obajjayo roboko zekete kalabababa omwoyo wa Mukama mamira emmeeme z'abaddu mamira endowooza zaabwe omwoyo omutukuvu twala ekitiibwa n'ettendo in Jesus' mighty name.
amen. Kubirako Yesu engalo ez'amaanyi. Mukama omulungi yeebasibwe. Nze maliriza mu linnya lya Yesu. Ndaba abamu bayingira buyingizi naye mwebale kujja. Katwanirize addimiini waffe ajja tugamba ekiddako oba tusiibula, ajja kutusiibula mu linnya lya Yesu. Amiina. Naye mwebale kujja, Mukama abawa omukisa. Katonda waffe tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. N'omuweereza we tumukubire mu ngalo ez'amaanyi oyo yatukoze obulungi. Mwebale kujja mu kubeerawo kwa Mukama olunaku lwa leero. Mwebale kwerekereza byonna ne mulekayo amasavo biki byonna ne mubipozingamu. Yesu yeebazibwe. Mukama bawa omukisa mwena olunaku olulungi, olunaku lubabeere lwa ssanyu, lwa mirembe, lwa kujaguza, mulabe ebirungi byereere. Amiina. So njagala kwebaza Mukama nti Elida waffe Teacher Kenneth nawe wali mama mukyala Pastor Gilbert. Yesu yeebazibwe. Elida Mr. Samuel namwe mwena abanange tukubire Katonda waffe engalo ez'amaanyi tuffe natusobodde okulabika mu nnyumba ya Mukama. Mukama akibabalire, Mukama abakola obulungi obutali butono. Yesu yeebazibwe. So tugenda kuwaayo mu nnyumba ya Mukama, naye njagala kwaniriza Elida waffe Teacher Kenneth agenda kutusabira ne Saara eva mu kifo kino atusiibule mu linnya lya Yesu. Tumukubire mu ngalo ez'amaanyi Teacher waffe mu linnya lya Mukama. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Twebaza Mukama kulwa message eyo ebadde y'akaseera kano konyini. For the past 1 week a message tubadde tusharinga ate omuweereza ono tabaddeewo naye weewuunya bwaze n'aconnectinga that was the same message. Twebaza Mukama era kyemanyi temwenda kusigala kyekimu. Celebrating Christmas in a Christian way. I was so excited. Musumba Charles, thank you so much. It was so wonderful. Twaselebrating Christmas mu ngeri yali ya ndara kubanga Yesu twamukyusa tuteekawo Yesu owaffe oli Yesu ayazaalibwa ntumugjawo nteeko Yesu olumulala tuvura aba Christmas eyo abantu abamu bagifiiramu bafuna ebizibu bingi abalala beinitiating eri omubi naye ffe twebaza Mukama kubanga tukyalina akasanvu akakyabikola ebyama. Haleluya. So tulina long holiday mpanvu sigala mu presence ya Mukama. Tugenda mu kiduura, tugenda mu bivuro, tugenda mu kivuro ekya Katonda. Beera ku kyoto kya Mukama tugenda mu kivuro. Suppose tuwulidde ntate ogenda bw'ogenda eri oba okoze endagaano, you are initiating yourself into the satanic altar. So beera connected n'ebijjulo ebyo nabyo byegendereze. Ana yakuinvitinze wegendereze ekijjo ky'ogenda kulya kyekirwa kyonna ana yakitegese kubanga n'ebijjulo ebyo nabyo bitwongerayo. Sikugambye nti togenda wa mukwano ogwo naye ana yakuinvitinze. So kugambye ana ayampise okugenda ogw'okulya. Mukama yeebazibwe. So n'ebijjulo nabyo ebitwongera especially on such a day nti omulokozi atuzaaliddwa aze okutununula era ebibi byaffe omulangala w'emirembe kyokka we are initiating ourselves into satanic covenants. So tubeere byegendereza mpaka nga tumaze kwezira nako zisigadde tumaleko omwaka era mbasabira omwaka omujja gube gw'emirembe gw'omwaka ogw'okubotora gw'omwaka okulaba obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Obanga obaddewo nekyonoonya omwaka guno gutumaliriza Mukama nga tuyingira omwaka omujja because it is a door. Let God
give it to you ng'oyingira mu mwaka omujja. Mukama yeebazibwe. Naye nga majorly sigala mu presence ya Mukama, Mukama agenda kuwa omukisa. So nga tugenda kuwaayo teeka ekiweebwayo tugenda kuwaayo nga 31 tugenda kubeera mu kifo kino era tugenda mu bivule bituula abaranga simanyi baziyita nkuuka, simanyi enkuuka, simanyi ani, genda mu kanisa gwe celebratingira mu kanisa ate wegendeze ekasa gyogendamu kubanga oyinza kusanga ogenze mu nkuuka naye nga bagamba Church of God naye ng'ogenze mu nkuuka. So omwaka gumayire mu kanisa togenda ku witnessinga fireworks wezibeera. Nze namala emyaka 2 Kabaragara baali bazikubira wano nga ku lubaraza, nategeera nti ensi yo eri serious n'ekyayo. Mukama yeebazibwe. So ennaku zino zisigaddeyo beera mwegendereza, beera mu presence ya Mukama naye nga sasa omuntu tugenda kubeera mu kifo kino, tugenda kusabira wamu nga family ya Greater Works. Katusabe. Katonda muyinza ebintu tukwebaza Mukama olw'abatukuvu omuha Katonda waffe. Mukama gatudde tata nayinugunensi. Mukama tusaba otukulembere, oturunga Mukama Katonda wange, otutaase tata nayinugunensi enkwe ezomala zitantata kabaka. Oyiye na Mukama Katonda wange abali atuplanning de Mukama Katonda wange okugwa mu mbize Mukama Katonda wange. Tubuuse tata nayinugunensi otusomose enkozona zomala zitantata Mukama Katonda wange. Tata nga tugenda mu 2026 Mukama Katonda wange okusa Mukama Katonda wange Mukama Katonda wange obwenjawulo tata Mukama Katonda wange. Tuli abantu batingana abalwana abasuka omugwa abalwanda w'ofiisi. Mukama Katonda waffe tumanyi nti olukuna mulondo oraba era ofuga Mukama Katonda wange. Tata nayinugunensi twebika Mukama Katonda wange kuba tukuvu Mukama Katonda wange omusaayi gwa Yesu tusazaamu buli musaayi gwa Mukama Katonda wange Mukama n'omusaayi gwa Mukama Katonda gubadde gwe Mukama Katonda nayinugunensi Mukama. Abo abatwavulinze abagenze up country abakomawo abakulosinga borders Mukama Katonda wange tumanyika musaayi gwa Yesu. Tugaana omwoyo w'okufa Mukama Katonda wange mu nsi yaffe Mukama Katonda wange. Turangira Mukama Katonda wange emirembe gye Mukama Katonda wange giprevailinge tata kabaka mu Uganda Mukama Katonda wange n'amanga odaga tutudde Mukama Katonda wange tutanayinugunensi Mukama. Nanyi nikusaasira Uganda yaffe tata Mukama Katonda ennaku zino nga 15 Mukama Katonda wange tugenda kusala Mukama Katonda wange omukulembezi agenda kutwalira Mukama Katonda wange eggwanga mu maaso. Tata kabaka Mukama Katonda wange tonange Mukama Katonda wange emirembe okukusuka omugwa okulwana okuwaayiriza Mukama Katonda wange abantu abamwe ne basiba Mukama Katonda wange batali nsonga tata Mukama Katonda wange Mukama saasira onyera Mukama Katonda wange olongoose. Let there be justice Father King of Kings King of God among your people in the mighty name of Jesus. Tusazaamu plan y'Mukama Katonda wange eyo Mukama Katonda wange mu government institutions tata kabaka oyo Mukama Katonda wange aplanning of Mukama Katonda wange ruwego Mukama Katonda wange kabaka Mukama Katonda wange ng'obodiringa na Mukama Katonda wange turange Mukama Katonda wange obukaka Mukama Katonda wange in our country in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Mukama nga tugenda kuwa Mukama Katonda wange tuwa omukisa mu kibuga otuwa omukisa mu kyalo otuwa omukisa nga tufuluma otuwa omukisa nga tuyingira tata Mukama Katonda wange kabaka era Mukama Katonda wange owo omukisa Mukama Katonda wange akawunti zaffe lweza Mukama Katonda wange abantu nga bagamba nti sente ziri Mukama bozirabeko. In the name of Jesus Christ we give you praise, we magnify you, we lift the name of our names in the name of Jesus we pray. Amen. Jangu oweeyo nga bwe twatulise nga tuba mu kifo kino. Jangu oweeyo. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda, okusatu Mwoyo Omutukuvu beena ffenna n'eraba oluganda bwonna emirembe gitagwawo. Amiina era amiina. Mukama bakulembere mubeere ne successful week ey'obuwanguzi era n'omwaka okujja nagwo tuguyingira obuwanguzi. Amiina era amiina. Mukama bampera omukisa.